Uganda gwomu kuba promoter abatuukiridde. Douglas Lwanga wampuliriza nga ndi muyimbi mutonga ensi temmani n'enkusunguwa ku masimu go nekkubira nentuka n'okuweereza maama wange nentuka n'okuweereza ssente n'onzinziriza n'oŋŋamba ziwa maama agulemu sukaali. Kale mazima ddala ate bwe nfuuse owakabi ate ye muntu omwe era n'asigala nga mpa bizinesi. Tukoze ffenna ku club beats, tukoze ffenna ku papo party ezo sizibala ffeffe buzi onyulira Green Daddy. Ate ne tumala ne London antwala London ono omusajja naye onjagaza. Douglas namugambye last minute bambi n'aŋŋamba Palaso tufaayo ekikwatako era Douglas nkugamba nti nange okuva n'olwaleero kuba biseera ebyemabega naye kati oyongedde ekikwatako wendi kikumi badde nina omukwana ate kati gwe mbadde nzibudde amaaso gy'oli. Njagala okwebaza abatiimu Palaso online era obulango bwaffe bwe twawangula mu next media bagambye bagenda butu wamwe njagala okutwala akadde kano okwebaza baganda bange ku ngeri ey'enjawulo Radio and Weasel mwansanga mu kaseera akazibu ne mumpa omukisa ne munsambira akajje temwakoma okweyadde RIP Radio Buganda ffe yatuvaako Weasel osigadde otambula nange paka n'olwaleero kyenjulira paka ne ku lunaku lwe tugendako. Munange mbebaza olw'okuba endongo yammwe ne mumpeeramu omukisa nange nensobozesa abala nange nentukiriza ebintu byange mwebale kubeera nange Radio and Weasel. Njagala okwebaza Dr. Jose Chameleone, Dr. Jose Mayanja. Banange omusajja oyo munange webale bingi sisobola bitukola bingi byompadde bingi byonziguliddewo bingi ebyandinzitoyeeko byewafuula ebyangu. Bagamba mu nsi kitwala omuntu omu okukyusa generation ya family ye forever. Banange yono oyo omusajja yasooka okuva ekawempe n'atuuka gye yatuuka nadda n'atunona naye kwegamba tutunuulira ewaka eyo ekawempe nga tewali opportunities ne tulaba ne bannaffe abataazifunako ne tweyongera okunyumirizaamu. Munnange tewakoma kubeera muganda wange naye oli taata wange ku nsi. Ate bagamba abazadde baffe ab'oku nsi baba bakatonda baffe ab'oku nsi. Munnange Dr. Jose Chameleone oli katonda wange w'oku nsi. Omwami oyo wensooka okulikodinga oluyimba lwange olusooka bwe mulabye oyo najja mu studio ng'agirese waka nga naye abinyiganyiga nga n'akazindalo tukunyula mu faliso okuteekako sound insulator okulikodinga music. Nandikodingira oluyimba lwange olwasooka mu studio. Omwami ono ragadi abagenzeeko ye mwami yanjigiriza okurayiminga nagaga gatta obugambo ng'ogenda okugatta akasembayo kyokolaba bakama bange bano bakulu nnyo gye ndi mu kariya yange twesanze mu ngeri nyingi zisobola kuttotola naye njagala mukimanye abo gye bikonge Palaso kwayimiridde. Njagala okwebaza maneja Salongo Siyaze ow'emukono banaye mu mukubiro kubumira mu bantu mukama wange. Nja kumaliriza nga bwe naamala nja mubawa naye abayebuga mubiri olwakadde bane mu nsonyiwe naye luno olunaku twalwaddeyo nga lwaffe. Bakama bange mumumiikirize abagola abakozi bange aba MTN bagumya aba Next Media aba Vision Groups aba Central Properties aba Sky Hotel Nakuru. You know, what about us? Let's be patient a little bit. Njagala okwebaza DJ Fiki nakubidde last minute muganda wange n'ositukirawo. DJ Fiki yakola strings zino zonna zomulabye yatukoledde sound enderekera obulungi yatukoledde setup eno nga twamubidde bukubizi n'abanga oli muganda wange so abalina setup yonna baagala this type of service. This is our DJ and thank you for being part of my platform. Kulwabe South Africa nebaza Neymar musajja ono andabirira buli bwe gwendayo asema omwana wampulira y'emigo yalayire tegiriddamu kumwakatonda waali biga. Njagala okwebaza of course Green Daddy ffeffe bosi tutambudde nga ffenna baganange muli bakabi nnyo mwana
Fefe Bosi, kimanyi olina bingi biweresanga king of hip hop, ensonga za hip hop zikyali mpanvu ddala. Naye ozisulawo n'ojja opaaka ne bosi wange muna ensiimye. Green Daddy tubize ffenna. Njagala okubaza Kaye Wisdom. Oyo piara wange. Mwana mutuddeko ekibajjo kye kya Ismail Access naye tukyali strong. Tetujja kumala gakkiriza siterese Kaye Wisdom. Yes, Sebo, wherever the Sebo. Banange, njagala okwebaza Gabriel Lubowa, njagala okwebaza Julia Rusa, njagala okwebaza buli muntu gwenerabidde banange musonyiwe naye nga ndi mwesiga. Njagala okubajjukiza nti kampani yaffe ennungi eya Wanisebo. Kulira bakama bange bavamu Mpabye. Kuli ku mulamwa Dr. Mwende kyanywa ankowe mu mubadde amazzi n'anywa ayisa abasajja kabaka abaganda wange. Njagala okubajjukiza nti abali awo ekizibu nkitegedde. MTN yakitereezezza dda buli tiketi ezisooka 1000 ejjeko 1555 alibazi tickets za kumu kitundu bannange MTN temuddamu kugaana. MTN egambye ewulidde ebesi kyolina okukola kunyiga *165# *998# tiketi ogenda kubanga esaliddwako 15 bebazanyo. Abagala okufuna kola back tunes and kujige *170*56#. Bambi bafaane bange kudage kumukwango. Kama munomansi. Banange bannayuganda bannange message eri nti bategekedde bingi. Bingi nnyo okusinga abangi bimulooza. Bannamawulire njagala okubeebaza olw'okuyimirira mu musana olwaleero. Olw'okunsuulira akadde kimanyi mulina ebyobuvunaanyizibwa bingi ebyokukwatako naye bambi munda z'omukwano nasobola bamenya Bettina, Casey, Cookie kuli bakabi bambi nsiimye. Kakati obubaka bwange nga sinagenda njagala okwebaza Nobad Promotions. Njagala okwebaza abakulu b'Emmengo mwebale kujja bambi kundaga mukwano Ibrahim Laja. Kakati bannange olunaku nga June mwenda tubategekedde endongo egenda kubeera nothing but music. Tetugenda kwogera bingi nnyo naye tutegese endongo. Njagala okubajjukiza nti twetegese tuli beteefuteefu okuba receiving mwenna mu bungi. Ekintu kino twakitumye Love Fest. Love Fest kubanga God is love and love wins. Ate nze siina kye naalibadde kyonna singa tekyali mukwano gwange. Singa gwali mukwano gwa Chameleon, singa gwali mukwano gwa Radiant Wisdom, singa si mukwano gwa Next Media bibadde bitabuseeko, singa si mukwano gwa Vision Groups ne Bukeddenze bibadde binnemye, singa si mukwano gwa MTN ze bafaani bange balijjawo tiketi eziri discount, singa si mukwano gwa mwene beene teyandintegedde nze okumpita naŋŋamba endongo yange emunyumira. Munange nalitumye Love Fest kubanga mpasinga messages of love in my music and I want to preach love. Bingi bigenda maaso but let's pass love for some time. June 9th has been marked as a day to celebrate love officially at the Love Fest. Koza abagala okumanya lwaki eyagambye yeetegese enteekateeka twali tukozesa nnaku 2. Munnange njagala okugamba enteekateeka tezikyali za nnaku 2 zokka kati za nnaku 7. Tugenda gowinga regional. Luli twali tusazeewo tukole kyamu kibuga kyokka tukolere ennaku 2 abantu bave gye bava batusange naye kati twasazeewo tusuke tugende tusange n'abamu gye bali era ennaku z'omwezi nga 10 tugenda genda Mbarara Gwati Motel, ennaku z'omwezi nga 11 tugenda Fort Portal mu kisaawe, ennaku z'omwezi nga 16 tugenda Fort mu kisaawe, ennaku z'omwezi nga 17 Jinja Drug natambula ne basponsa bange wonna.
tukkiriza tuli beeteefuteefu bwe kituuka kuba mayanja endongo weeri tugenda giyimba. Emikwano tulina mingi kyokolaba emikwano wano abayimbi bangi bagenda kunyimbirako. Nina emikwano egyensibira okuva ebweru w'eggwanga. Era emikwano gyange ebyo ne baganda bange bosho batandise era nsubwa kino mbadde mulina kisasulira naye kati kafuula akasiki jalibu. Bannange mbaniriza mwenna mu love fest basobera tuli beeteefuteefu nnyo era neebaza bakama bange bongedde okumpagira era nga ndeka okubakangambagamba companies endala mulabire ku baganda baffe abatudde wano mube n'omutima gw'eggwanga tukolera wamu. Bangi nnyo betwalirabye wano naye tebali wano naffe. Companies ez'emyenge tukola namwe ne tubatundira emyenge. Badde ntyo byogera luli naye kati kambyogere kuba katugenda muliwa Clabia muliwa Johnny Walker muliwa Abanayo Special muliwa Guinness muliwa Enolabu Festival nange MTN weri Sage Border weri Vision Group weri Max Media weri Century Property weri Miracle Company bananga abantu banyoba bakuwendo ngofera muliwa bitambulanga tekuli muziki ni mwana mu Uganda tukola fena. Where are you? We humbly came to your offices and we are still waiting for your support. We are not commanding, we are begging. We just want to remind you that our partnership and the love we are ready to give you is overwhelming. We are waiting upon your arrival on board. We still have space for you. We are partners in this business inevitably, and we would love this partnership to grow stronger and stronger and stronger. Masimulanga mbeba zamwena Juni na mwenda tuwaze banange njogera kasongera kubanga na njogera kubamizi wa Uganda. We are ready. Are you ready? Tonight, MTN, Max Media, Vision, Sarah Palaso, we are ready. 9th of June, I can't wait to have you all. Thank you, thank you, thank you, thank you. Big up manager Gizi kulaba oli program